Ndi ku Matayo essula ya 6 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti mwekuume be mukolagananga nabo kubanga olumu baba balabe bammwe mu maaso g'abantu era bwe munaawulizanga ebigambo bye boogera mubyekenneenye nnyo ate era mubeegendereze kubanga Kitaffe Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo n'okwagananga. Kino mbadde nsoma ki? Mbadde nsoma nti abantu bannaffe be twogera nabo tubawa obudde. Naye ate mu be twogera nabo mulimu aboogera nga bakeneka, mulimu aboogera nga balina ebigendererwa, mu maaso abayinza okutubeerera abalabe baffe. Newankubadde omuntu oyogera naye mu Katonda, muwe obudde butono nnyo n'ebigambo bibeere bitono nnyo kubanga ayinza okufuuka ow'obulabe mu maaso go ate era n'awemuka mu maaso ga Katonda. SB4 Media tuguse ensonga kwoli tukwaniriza ate yonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba. Tuli mu kaseera ak'ennaku n'okusoomoozebwa wamu n'okusaasirwa naye nga sharinga katambi kano, likinga ate era commentinga. Twagala okubeera nga tutuusa okusaasira kwaffe bo wenna bwe kikwatako. Bannaddiini, abalyoyi by'emyoyo, abakkiriza wamu n'abayagaliza eddiini kubasaasira. Nzize wa mami wange bingi ebiri mu ggwanga, ebigambo bingi, naye tuzze osanga we tunaatuulako wano obubaka baffe bunaatuuka mu bantu. Mami tusanze okulaba. Nange nsanze okulaba esi. Obulamu bwo buli butya? Obwange si bubi. Mpozi obw'Abannayuganda, abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda mwenna. Nange negattira wamu n'eggwanga lyonna okukungubagira Kitaffe Cyprian Kizito Lwanga olw'okumuviibwako kubanga ye musajja abadde omusajja akkiriza eddiini ng'ate tagikkiriza kungulu. Omanyi eddiini ebeera mu mutima munda mu ggwe, kati buli lw'okkiriza eddiini munda mu ggwe ne kungulu evaayo etandika okweyoleka. Tulina bannaffe bannaddiini bangi nnyo ng'omusanga nti ndi munnaddiini naye nga kyambalo nga ne feesi bw'ogiraba tejjaayo nti ddala mu butuufu omuntu ono alina ki? Alina eddiini. So omwami oyo ate nno nze kyakusaayirwa tuva kumpi ku kyalo kimu wa Kyabakadde gye bamuzaala ate ffe batuzaala Kyabazaala ffenna Mukono district. So kibi nnyo tusaasira gavumenti ya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda, Abakatuliki mwenna, Abakristaayo wamu n'abantu naddala ng'Abasiraamu ng'abadde akolagana nabo kuba abadde tasosola. Nzijukira olunaku lumu omwaka gwali gwa 2015 yayimirira mu kyaki ku lunaku olukulu n'agamba nti banne bannaddiini mwenna mbadde nsaba mubeere nga Maama Fiina. Maama Fiina yabulwamu bulokozi naye omutima gwalina tekibeekangisa ng'ayiseewo nga gwabadde munnaddiini gwolaba nti oli munnaddiini ti ate Maama Fiina ayinza okuyitako n'agenda mu Bwakabaka bwa mu ggulu ate gwabadde n'ebyambalo n'osigala. Nampaako sipiiki nengalaba amawulire ku TV neŋŋamba Ssaabasumba ekitegeeza amanyi nti eddiini y'omuntu ebeera mu mutima tebeera kungulu. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, si eddiini. So kibi nnyo 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 nnyo. So tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa n'aba n'amuddira mu bigere nga bwe twafunye Ssaabasumba Ssemwogerere, naye ndowooza ajja kutambuza omulimu gwe gumu. Naye obulaku kati nnyo okufuna Bayibuli kuba ebyeddiini obigoberera era njirina Bayibuli. Njirina obulaku kwatula ngenda kufunayo omwezi gumu nkusiibire nkulayize obulokozi. Kati obulokozi bubeera ku mutima. Obulokozi bubeera ku mutima. Bannanfuusi balaga disipule ndala. Ffe abalina Katonda waffe mu mutima tumuleka mu mutima nti ku ssaawa eri
Katonda buli omu agenda mulamula lulwe. Obeera wekka. Ku ssaawa eri lw'ogenda okusaavinga Katonda mu butongole nti SB4 bye wali oyogera ku Maama Fiina bituufu. Ng'oli wekka wali. SB4 ennaku z'omwezi bwezi ku ssaawa bwezi tibakulabako wa Maama Fiina ekiro. Naye ate nkeera wakeera mu kkanisa n'ovuma Maama Fiina. Omutima gwange ne Katonda wange sina gwe nsobola kugabanya. Kubanga teri gwe ngamba nti munange no njagala nnyo Katonda nakkiriza. N'ebyenkola Katonda byansindika mu nsi nangamba Namutebi Silivia ogenda kumaliriza bino omulimu gwe guno mu nsi yo mulaze byenkola era bwe butuuka ekyo nenga Katonda nge kino kikoze kuba bwe nziyanjaba omuntu naabona Mukama we bali nagenze mu ssabo naze wa Mafiina mu eddagala erito omuntu aga Katonda wanaaba akoze eki agadde ne bwogenda mu ttale kunoga ddagala oga nti Katonda eddagala lino libeeremu omukisa mponya abaki abantu. So kitegeeza wakati olina okuba n'omukwano ne Katonda wo si mukwano guno gw'okubeera ne Bible b'okulaala nti nze gw'olaba nze ni munadiini nze gw'olaba sitaani nze gw'olaba novoola. Buli omu ayina naye Katonda n'akikola bulungi n'agamba ebyakalisaayi n'ebyakatonda byaki byakatonda. Bwe mala okusaavinga Katonda wange Maama Fiina amakereza yagenzimbe muno gawera ne 10 emizikiti gyenguze giwera ne 10 Katonda musaavinga olw'omuntu gwensanze ne muyamba ne nga nti Katonda ngono muyambye kululu kati gwe munaddiini olwayiraga nti oli munaddiini naye nga toyina kyosobola kuyamba Katonda werejja kusaavinga obwo lwakubanga balowooza nti omuntu okubeera munaddiini olina kubeera ng'obuulira njiri oba olina kubeera ng'osaba eri abatasaba naye ng'ate balina eddiini. Ekibuzo wakijjira munaasonyiwa leka nkireetewo nti kiva ku ki omuntu okulowooleza omuntu naava enaakoloza nti talina mu ddiini n'akamu naye gwe kiri ku mutima nga tamaze kwetegereza wangamba nti nno ku kyaki y'omundeeba twakulabayo gundi nnyo okubanga bayisa nti eddemu ezimbibwe emizikiti mingi waliwo gutagulawo twali saidi za Wakiso oyisize Wakiso amakyaki mangi gozimbye nawano wennyini wendi ebulenga nawe abasiraamu ettaka naye ng'omuntu asobola okuddaga nti SBF talina yadde akadiini talina yadde eddiini oba Maama Fiina talina yadde eddiini atandika okujajingiraawo kati nga lwaki anjajinga kiva ku kyolwo kati ekyo olina kireka oba oyagala oba toyagala ekyo kyatandikira ku Yesu mbagamba nnyabo oba ssebo gwandaba sinze go bajajinga nzekka Bible zereeta wano sinze go bajajinga nzekka okiraba ne ku lwali kweri sinze go bajajinga kati nneeno omanyi yagimpa omubaka Nambooze MP nena ngenda kuwaayo ogiraba emyaka gyayo obukadde bwayo ekitabo ekitukuvu Bayibuli nenga yo gisomamu yes bulungi nnyo bulungi nnyo ngenda kubuuza ebibuuzo ne mutabani wo naye ku luno kwetegekedde Pastor Bugembe yagimpa ekyali mpiero ogiraba era gye emyaka gya Bugembe eno Kulaani omusajja omusiraamu owa Kampala Sheikh omulambo omukulu yatwala obudde ne bagivuunula engeri gye tebamanyi nti sisoma Luzungu ne bagivunulira bulungi nnyo mu Luganda okitegeera gwaliwo girabeeyo gye bakufunula mu Luganda gyawo gisembeze yino bagivunulira enda gisembeza okiraba luno Luwarabu luno Luganda kitegeeza abantu bano baali bamanyi nti nina eddiini ne enjawulo etwawula bwawuzi kugamba nti Maama Fiina bibeerewo ebitabo bino enjawulo egamba nti Maama Fiina kuba nti musamize nti wa misambwa nti wa mayembe naye ng'enjawulo bagiraba nti Maama Fiina alina obwakatonda bwe nakugambye mu mutima obwakatonda obwo bwensinzira nenfuna amaanyi agajjanjawo obwakatonda obwo bwensinzira nensaasira obwakatonda obwo mwensinzira njogeredde ekikyamu ne musonyiwa ne muleka kuba basina kyamukolera muntu wa Katonda naye tuba twogera ku level kisinzira ku ky'omuntu okujajinga ebyo ebigambo byatandika dda ku mwana w'omuntu sifa ababireesi omuntu yasobola okera ku makya nakubako ekyapa
n'akutegeerera n'akeera ku makya n'amanya nti ewuwo tewalidde naye nga tewalidde n'akeera ku makya n'akuvuma nagesi bifo mufere naye nga tomuferangako n'akeera ku makya kisinzira ti omwana w'omuntu ensiga abantu gye baabasigamu okuviira ddala ku Yesu we baatukiroga nti Yesu alimba ng'akola biki ebyamagero oyo mufere Abayisirayiri nga balabira ddala nga Yesu omufere essaawa zino gwe basinza oli ayogana n'akabyako n'eriiso erimu n'aga mwana akatonda okiraba kati omusaayi gweffe gwe tugula essaawa zino naye luli nga bamuwera ennembya teri yamubeererawo so kati naffe abantu oli bw'ava erina akugradinga n'akwogerera n'akola ki tasobola kuvaayo n'ayogerera muntu ng'ali kyabazaala eri ali mamboga era gwesi bifo muzukulu wa namwabajja gwe balina okwogerera naye ani yali kusanze maswita n'akwogerako bangambye nti nina kitongole kimu kyenkolera naye nabasuubiza oba wa sitole yange mundabye nga ntoba okabekako bwe nti bannange zibadde entuuyo zo mpisa nnungi kweyisa bulungi ne oli ava erina kucaji teri yandi kujajinze ng'oli masuuliita bajajinga omuntu sebo oba nnyabo gw'alina w'otuuse w'osomose afunye erinnya eyeeyongerayo alaba alina future gwagenda okulwana entalo zituyita sematalo ez'abantu abataagala obeere na linnya abaagala kukusuula nga bo bakolerera kukusuula kubanga takufunamu ayagala akusuule oluusi awalampire ku ggwe kiva kukya abantu abakoze birungi nga mmwe fe okuvaayo nga twagala balwana ate kugwa era fe balina okulwana neegerezaako nga nzima amafeeri nali eri mukukuuzi mu kubonaabona mu kudaaga nenzira ku ntiko saalinya ku ntiko nti sente ya kitange eyampeerera saalinya ku ntiko nti olw'okubanga gaali maanyi nnyo naye nalinnya ku ntiko nga Katonda aga nti ninnye ku ntiko kati omuntu yeebuuza eyasoma ye atalina mulimu nga feeriya ngala nti maama Fiina yakedde ku makya yalanze yafuuse ensonga mu Uganda maama Fiina abantu bonna gwe boogera gwe bawaana maama Fiina akoze ebyamagero bingi kati nze onsubidde nti nzaani atayogerebwako nzaani kati ye oli aba alwana akusuule naye kyenjagala bagamba abanda ku SB4 Media naawe asobola okuggwamu essuubi kubanze maama Fiina ebigambo tebirina kye binkyusaako kubanga natandika okwogerebwako emyaka sigimanyi ekirala maama Fiina namanya media nga oluusi n'aboogera gwe ng'okyayindoza namuppe wano bannassale manyi kigambo media kikikola ekirala singa oba misambwa gyange oba Katonda wange byamala okunninyisa n'enzira ku ttoopu gwe ne bw'oyogera gwe ne bw'ovuma gwe ne bw'olangira tosobola kunzizaayo kubanga giba gyampanika ne giteeka mu ggulu waliwo ekintu kye nneebuuza sooka okyajjukira gwe wankalakatiranga sireka tonzijukiza ensi okyajjukira wankalakatiranga kikye wakyusa naye kwokuba nze bujulizi obusooka kikye wakyusa SB4 kikye wakyusa kwetondera nze obujulizi obusooka nakye neebuuza nti mu lusuku lwa Neba waliyo omutuba omunene musanze ku makya bagusaze bagugudde ate Amafiina yagusaze ate mugusala nafuna chairman we Kayunga chairman we Kyambogo chairman we mbate bajje baguzikize guleme kuddamu gumera okitegede kyengezaako okwongera nti kyetagisa omutuba guno ogusirisa kyetagisa kuyita ba chairman bagundi negundi okuzirisa omutuba ogwo aba akuwaana kubanga bw'oba osoose main nti maama Fiina yatemye omutuba aye nomaana oga nayambibwako bano naye ng'ate ne bayambibwako banene bayitirivu jjukiranga emabega oyinza okuba wagamba nti maama Fiina talina maanyi maama Fiina mufere maama Fiina kino
olwayo ne bukya nga maama Fiina gwoyogerako ate gwotadde mu maini omugamba nti n'ologo omuntu tweme kukikisa nnyo ate nti omuntu bamuki nti maama Fiina akutte maiti ya Sipiriano agiroze n'agimalamu emyaka 6 maki kitegeeza ndoze maiti ya kitaffe n'engimalamu eddiini gyesabidde emyaka 6 negatiddwako Abasenego negatiddwako Abanigeria negatiddwako Abakongo nange mu Uganda afubutuseemu ki nze atalina maanyi omufere nvuddemu omu ndoze omuntu asabidde eddiini emyaka 6 nenjibunjamu nenjikuddwa ow'amaanyi nganze oyagala aliwo bwe mba nga nsobola okukikola maama Fiina ye muntu y'omu ti maama Fiina olimba toli Muganda bagenda kubuuza ekibuuzo ekyo natubiwulira maama Fiina mulundi yes nzikiriza ndi mulundi nzikiriza nti ndi mulundi maama Fiina omulundi ate era gw'ogamba nti abba empewo za Buganda emisambwa gya Buganda gyonna ensozi zonna wagenda mu Masiro byeyo Bassekabaka wagenda erusozi gundi nobbayo omusambwa Kawumpuli n'ogenda gi nobbayo kino mulundi gwe nobba ate atalina maanyi kitegeeza omulundi awangudde kyekireeta embeera eyo SBF omulundi awangula tugiyita enjala ebiseera ebisinga omuntu akeera bukeezi nze omanyi basebo ne bannyabo nze mundaba wano siri muntu alumbagana bantu ate nze soogera ku bantu kuba njagala ebintwala mu maaso njagala ebinyongerayo mu maaso kati ngende ku lusozi gundi nkole ku misambwa gy'egindi ngende ku lusozi gundi nkole ku misambwa gy'egindi mba saagala nnyo ebiseera ebisinga byange obwongo bubeera mu kujjanjaba bubeera mu misambwa gyange oba na biteega byange oba naki naye wabeerawo ekintu kyogaa naye kino kisoboka akuwuliriza SB4 ng'osoose n'oyogera kino nomaana oteekawo kino akubalamu obwongo oba naye bw'oba osigazizza abakuwuliza era n'abakufollowinga era obwongo buba bufaanagana nti omuntu omugambe nti nedda tolina byokola ate enkya n'ojja kitegeeza empewo za Buganda tezikyalina maanyi omulundi azibbye ezitasobola kugamba nti abaaye ebuyego omulundi oyo ajja njagala misambwa gikuba omuntu oyo accident oba sina accident gimwebasa abongoteraawo azoliwalawo awungirawo bakakase emisambwa gya Buganda amaanyi bwe mbanga Namutebi Silivia nga talina misambwa talina maanyi kiringa kati saazo bwoyinza okujja ne bulenga okolerewo fujjo oba otabangula emisambwa gyange ddala osobola okufuluma geeteyo ng'oli mulamu maama Fiina ye muntu omu taa Silivia gwolimba wajja kukola bwa busigaalo wa mugenzi Beni Ggulu n'omubbako emisambwa gye kakazi gwa kalundi kitegeeza nti ate Beni Ggulu yali kafulu nnyo nga w'amaanyi nnyo nga ye kabaka w'emisambwa nga ye kabaka w'amayembe ate Beni Ggulu omulundi n'amufulula kitegeeza omulundi wakitalo omulundi wa mwono oba okiraba kati ensi eno twogera ebintu bino olwaleero bayinza obyogera ku SB4 bayinza okubyogera ku nze maama Fiina ate naawe babikwogerako the same time bakwogerako eyo gwe gy'otamanyi lwakuba enjawulo gwe toli ku social media tolaba ate oluusi tolina nnyo bayinza kufollowinga nga bakwogeddeko naye baba boogedde ku maama Fiina omuntu ajaga maama Fiina bamwogeddeko kakikambi kkule okiraba nkalaba oli ng'afuna abagoberezi kati eyo enjala gye wagambye afunireko nti ani atunda nti maama Fiina kuba maama Fiina kati weebuuze maama Fiina natandika obusawo mu 98 nga tonnazaalibwa wali tonnazaalibwa nemo mbeere bwe mutu naawe olwo lujja kutuuka neekola ki alina emyaka 6 nentandika obusawo okujjanjaba nentandikira mu Ndeeba
Nentandikira mu Ndeeba erinnya Mama Fiina ndifunye ndi mu Ndeeba nzijanjaba. Mama Fiina atandika okumanyika mu 98 nga CBS mu Mugezi Mwendwa Muwonge twatandikira kusimba ne ground tandika ntambudde okuva since 98 nze Mama Fiina sikyukanga n'obusawo bwange tebukyukanga sinawe nali nkendezezaako bantu gamba nti bano tebazze bungi sorry nkusonyi bajjajja bakulumbi teri muntu atamanyi Mama Fiina mu Uganda. Mama Fiina takyusangako lunaku lumu n'agamba nti Mama Fiina ye gundi ajjanjabya abantu gwe balamu emyaka 20 emeka. Mama Fiina takendezangako ku balwadde teri mu Uganda wano musawo akola lwa Sande. Nze nkola lwa Sande olwo mu wiiki naye nsinga abakola emyezi 5 nti Mama Fiina obusawo bwetengeredde nti kyayogedde nti ABCD kiba ABCD kyakugambira kino kisoboka kiba tekikola ki kati bw'otuuka mu level omugamba nti Mama Fiina musawo wa Museveni n'otandika okumuvuma kigaana nze kujjanjaba mulwadde wange olwokubanga nzijanjaba Museveni naye nze mbadde nteesa gowe nawe nali yakugoberera ng'obadde kigambo ku SB4 mugoberero najjavudde SB4 mutofu yani tuleme kupampalaga oli aveeyo n'ogutwe bw'ati atandika okuvuma bw'ati kati nze sigenda kulimba twawuliranga Mama Fiina mu kamera akuwa akakadde nenva mukanya n'akakujjako ze sente ze wampa nagulamu poloti ngenda kuzimbako amaka g'abaana naye eri omuntu ky'omusiru gw'owa ssente ne mudda mu gundi n'ozimuggyako be twawuliranga nga tonnafuna tekinnakutuukako leka nti gundi ayogedde ogenda ku kyayogedde nti alimba abantu abamu batwogerako kutulinnyirako madaala abamu batwogerako kutussa abamu batwogerako okufuna kyakulya oli afuna ekyokulya bw'anaakuwala mpa afuna ekyokulya sooka onoonye Mama Fiina akumenyeddewa mbadde nkyatwala Mama Fiina siri munnabyabufuzi kyekisooka Mama Fiina sirina mwana by the way waliwo eyalogootana omanyi oba byano binywanjaga oba binywaki Mama Fiina olina akaana ako olina akaana ako Kafiina olina akaana ako tebamanyi na baana tonoonyeza baka natoka sobula ku profile pic ya gundi ya WhatsApp nambuza mwana kyo naye mwana wafu mama muganda wange tekisoboka ndeka tayina mwana mulala okimanyi teriyo n'amanyi nti sina mwana mulenzi ne Rashidi tomumanyi wali nga okitegeera kati omuntu yakeera bukezi adebwe asoma basebo asoma alingira ndi asoma kati abantu mwe abatwogerera omuntu ayogera ebigambo n'akusaako ekiboozi nekimutundira n'afunamu muwogo naye ng'omuntu gw'ayogeddeko Mama Fiina seenyigirangako mu byabufuzi ate nga nsobola kubanga nsobola okwesimbawo ku bweru sifiri omulala muvume nsobola n'okwesimbawo mu Kampala kati wano levo ya Mama Fiina ina gwesobola okusimbuka naye gwe bagamba gwe naloga nti Mama Fiina asobola okusimbuka naye netuwera ennemba naye sirina basebo ne bannyo byabufuzi kati omuntu wanyigamu Mama Fiina osookanga n'onoonya ebintu nga 3 yamugambako n'agaana alina kye yamusaba n'amumma yanoonya abeere mukwano gwe n'agaana 3 Mama Fiina ye muntu ali awo gotasobola kugulako naye lutalo nti oyombe naye naye omuntu oyo aba alina kyayagala eiza omuyite timunnange tonvuma ate ebiseera ebisinga basooka kuwoninga gundi nagenda kwabya bakusetingira bamanyi gundi nno munnange yagambye waliwo yaleeta akagundi n'agamba ngenda kwabya enkya ngenda kwambula yayita maloboozi nti mpeereza balwadde bange maloboozi yensi omuntu okuweereza omulwadde w'eddoboozi waga nti nkwambudde ffe baatukubako dda nga tuli bukunya nze nna mutebe yayogera bankubako dda leve ekyasinze baali bankubyeko nga ndi bukunya butte waliwo kyali mu lubuto lwa nnyoko ffe tulwanye n'amawulire mukanga abo Museveni bannaleero nze nwanye n'amawulire abanoonya okusuula erinnya ku ttaka nwanye entalo ezimu wazirabako nwanye okuba ntandikira okukulembera abasawo mu 2 ena
2,000 ezo ena nwana ntalo nwanyisiza abasajja abasamize banjasa bigayo emyaka 15 abasajja ayimirirawo nayinawo omusajja era nesimbyeko bali bamuyita mbazira kusigalirawo nga musajja ne bwatambulanga ejjembe liwuguuma liti musamba guwuguuma alaba ekintu ekimpi bwe kiti ekizo mwesimbako yafuna obululu 5 nenfuna obululu emitwalo ekyo nti Maama Fina gwoyogerako abasawo bamumanyi bamutegeera ate ne bannaddiini basinga n'okumanya ennyo Maama Fina okusinga abasamize olwaleero Maama Fina mungende e Lubaga nensabira ku mwanjo ne bakujjako gwe omukristo ategeera ne banteeka wali ngende ekibuli ne bagamba bano dda wali Maama Fina atuuse wamanyi nina Katonda Maama Fina gwoyogerako afuna omukisa nayogerako ne Ssaabasajja Kabaka gwe wefuula gwolwanira kati yaso okundaga ekifaananyi kimu nga yine Ssaabasajja Kabaka mpa ebifaananyi nga yine Ssaabasajja Kabaka naye nze mbadde nteesa tunakubeera nkoko nzungu enkoko enzungu bagiseera mu kiyumba eyombesa bawooleza nti leero lya ku kyakyono naye ffe tuli nkoko nganda tweta kuli tunonye ekitunaalya tolumbagana kitakukwatako oliega kunamuto sijja kuli omuddo kanje bulkana akayinja tuli nkoko nganda oba bayogera ku Maama Fina ekigambo oba ku SB4 media sengejja byoyogera kandi ono mwana bamugamba nti ndo sente za gavumenti naye sente ffe tuzisonda wano ku Facebook ne ku YouTube atekayo story oli naleetayo 10 unaleetayo Maama Fina atandika kutunda buveera Maama Fina nenzira mu bugoye obw'abaana abato Maama Fina nenzira mu gomesi Maama Fina neetakuira nenkola zifaamu zange Maama Fina nekolera ebintu byange sibeesinze ku Museveni ne bw'aba mpadde oba tampadde naye ate nga ne bw'aba mpadde nzizza mu bantu kyawukanako minisita gwe baziwa naseka wansi w'ekitanda olwaleero lwanyisa Maama Fina nti Museveni olwokubanga mulwadde we nti Maama Fina yakola ku Museveni Maama Fina kati nno ngenda kuwa Tanzania gwegenda okukolako ono omukyala ngenda kutwala saabaddeyo ne bagamba nti wapanze kapange ngenda kutwala so obulamu bw'ensi eno tubuyitamu bwe buto nti gwe lwana ate bwe twogera ebintu bino ku social media nga tuli ku SB4 mulowooza nti tweyogerera ffekka kikwatako nawe gwe naye wootudde ku kalimu ko wootudde wootundira ennyaanya gwe naye wootudde woogamba nti wano wenkwera ku dduuka gwe naye wootudde woogamba nti nagenda ku kyeyo omuntu naveeyo n'akuwalampa nti njagala kukola kulemesa gwe naye wootudde kati boogera ku Maama Fina olw'okuba mumanyifu gwolowooza nti ki nti yayogereweeko kale bamunda g'oyo olese n'oyo bamunda ge Maama Fina Ssaabasajja gwe yakoowa era gw'atayagayirako ddala wuuno ndi naye wuuno omulundi awangudde wuuno omulundi awangudde nze ani Ssaabasajja gw'ayita nanga twogeremu Maama Fina gweyogerako nti buli mwaka ateeka mu Bwakabaka bwa ssente Bwakabaka bwa Buganda n'abateekamu ssente okitegeera kati okumala obudde ng'oyogera ku bantu kireke tandika okunoonya nti omuntu ono mutandise ntya nze mbadde ntasa mami tetugenda gaana abantu kwogera gwe nawe naali eyo osobola okwogera kuba olina ekikunyumira olina ekikunyumira olina eddembere ery'okwogera ate n'olwaleero ndowooza bukya tukola pulogulamu abatulaba ku SB4 nze soogera ku balabe bange olwaleero bw'oba olina omulabewo ojja kufuna amaanyi agakwongerayo okulabuka n'okutegeera nti nina abalabe bange nti nakitende gwe mbadde neesiga ate yanjogeredde kino kubanga nze anjogerera ayinza okuba tandabanga nako abanjogerera banvuma bayinza okuba tebandabanga nako tebamanyanga mutima gwe gufaanana gutya okiraba naye ate gwe olina abakwogerera nga bakumanyi basulana mu nju olina abakulemesezza okugaggawala abakulemesezza okufuna abakulemesezza emikisa abakulemesezza okuzaala abakulemesezza okuba n'obufumbo abakulemesezza buli kimu ng'oli nabo mu nju abo abantu ng'abo aboogerera abantu mu SB4 bakwogeredde abaanoonya akukakkanyi abaanoonya kutuuza agani munnanga ate naayogera ki oba okiraba naayogera ki Maama Fina nga kineetaagisa okujja omusawo essenego oba omujjawa nga naaloga wano mu Afirika omuntu asinga eddogo mulundi omuntu ayogera bwogezi nekikola kati oba bambatizza obulundi awatali akayanira kangende n'obulundi obwo nga tubumbabumba nze mbadde nteesa
nti nze byenkola tebigenda kukyuka wembanga nalinamu omutima oguyamba chansi nenyamba nenkusembera mami nonyongeramu nonteekamu mikono emituufu kola ekyo ekigenda okuyamba omuntu ali eyo nemunayogera kisigenda kikyusaamu abagoberezi baffe mungere tugoberera ebigambo bingi ebikyayogerwa n'ebijja bikyayogerwa tubeere ku mulamwa bw'obanga ofolowenga mami wanga ofolowenga SB4 Media obanza muzukulu wa kabajja byenkola babyetukola ebiyambe eggwanga tetussa mukono kuwagira ebyange ebyobusawo bibeere bya busawo sebunya tusigaze kuyamba bantu nze mbeere ku byange byakujjanjaba we neetaagidde ennyambe tolowooza nti kisanyusa abantu kulanga tuyamba oli agasenga yenze so nga naye kyangu kitandika nakola ki nayamba mu kifo kyokola ki kyokuvumazi kyemba kubira omulanga kubagamba nti siri ku Facebook wadde n'omundi n'ogumu siri ku social media sigaba bugagga ku social media sigaba mikisa ku social media abantu benjogera nabo ku WhatsApp abali e Bulaaya ate siwola ate sitwala abantu Bulaaya nti omuntu ajje njagala genda Takke njagala genda London okiraba sigamba nti ntutta abantu bwe twatwala omwana we Dubai timami njagala ntwale Dubai esimu zange ozikubako ng'oli mulwadde wekka aye naawe wankubira okungamba ebiri nonsense saagala omanye abantu kyekiseera tubaviire mu buntu omanye omuntu wakulaba ng'osiise nga tomwanukula alabira ddala sekibotte nakibotte abali awo naye naffe ebigambo tubirina tusobola okuvuma naye wegeraageranyamu n'omuntu nogaa naye katono noono bwe ntandika okwogera noono mba nzijjamu ki okiraba ndoozi era okyajjukira wansiika ngamba ine mami lwaki gwe tewatwanukula naye nga nze sirina budde bwanukula bantu kuba byokola tulina bingi ate abantu balina ebizibu mama fina siri muntu wa gavumenti netise gavumenti kati obadde ojjaawo oli ku ddwaliro abantu obungi boolabye abalwadde n'abaze okusaba obuyambi nga buli muntu ena asanga naye basanze wano olaba lunaku lwa Mande nakoze jjo naye bajjudde bagala bajjanjaba kati omuntu ngoyo ayinza okuzzaayo ekigambo naga onaakola kubaava akola kubagagga bokka oba okiraba so basebo ne bannyabo lino eggwanga lyaffe olwaleero oyinza okuba nga ovuma SB4 ovuma mama fiina ovuma omuntu yenna naye busobola okukya ku makya ne musinkana ng'ogudde mu gaapu ye nga yasobola okutaasa kyevola nze ngamba siwala na muntu n'abankola obubi mbasonyiwa nga bagambye nti baffe batukubako mu mawulire ne bakuba amawulire ne bakuba oli yasaba miliyoni 10 n'asala n'agampa 5 ngenda kukuba bakulabye China bakulabye wano n'atuka miliyoni 10 n'atuka mu mitwalo ago nikagana namugamba nze nina mutebi tebankanga kuba mpaka kati abaga kuba baliwa naye ate abaana nabasonyiwa kati n'olwekyo ebyo byansi bagamba laba osonyiwa nakomerera myaka egyo nemupanga amaloboozi nemupanga biki nemudira amaloboozi ga mbu mama fina yayogedde mama fina yasaze sente mwakirawa tugome obuntu bulamu munayomukwano gyaffe abo naye ngenda kunaba mu maaso baaliwa mumanye nze nina ekisumuluzo kino nina akasimu kange by the maiko bankyusa nompa esimu ez'ebbeeyi naye akanali nina gyekali eyo okayina ensi eno bwetyo basebe ne bannyabo basebe ne bannyabo ensi eno bwetyo tebagwera mama fiina yekka gwe bw'okiraba n'osanyuka enkya kijja kujja ku mwana wo omuntu watandika okwogera kaba alina byakoze bingi n'olemwa oyinaga ati mama fiina aloze gundi mugamba mama basebe ne bannyabo tuleme okukkiriza omuntu okutegeerera wetegerere wekka bw'oba oyagadde mama fiina nti kizibu kyo kya mama fiina mukubira essimu omanyi nti essimu ekyakuzzeemu kyekibeera lasiti wano mama fiina bwe kirema nsobola okutuuka gye baŋŋambye naye kati mu budde buno sisobola kgenda Tanzania nti nnoonyaayo bukugu ayina amatu gabikkule emboozi no giwulirize bulungi londamu ebikugasa ebitakugasa bireke munauganda gwali eyo atufolera ku social media like ebintu byetukola wetegerere wuliriza ebigambo bingi londamu bitono tuleme okuddisibwa SB fajja kugula emmotoka
mulowooza nti yavudde mu White House. Ayi nayo ne bw'ogifuna kubanga ogivuga n'ogenda e Kasese n'ogenda okuyamba n'ogivuga n'ogenda e Mbalala n'ogivuga n'ogenda eggulu osinga minisita gwe bagiwadde n'agivuga n'agipaakinga mu kikomera kye era bw'ema njijjeeyo ne bagimpa njikusimba esibifo n'ovuga V8 wemunanga mu V8 mbangenda kukola oba ogenda kukola mirimu gy'abantu banaku ba bulijjo kaize tekiŋŋanda kujjayo oba buwumbi oba mbufunye 10 n'ennyambo muki okusinga gwe gw'omanyi azijjayo n'azikola ki n'azituuyira bwe manga afunye omukisa ogugomayo kintu kyobayita okusinkana pulezidenti nga baminisita babayonda ku bwa minisita ne bamalako emyaka ne babajjako nga tebamusinkanye gwe n'ogenda n'okonkona bukonkonyi nkisabira ne pulezidenti anajja omulala pozia emboozi eno gisheyalinge emboozi eno giyizeemu ki londamu ebikugasa bannayuganda tuleme okuwuddisibwa bannayuganda yesu nnyo ku social media ebintu ebikikyuse naye tuleme okugenda n'omuyeye tubeere endiga eyabula tuleme kubeera ndiga eyabula olaba navaayo eri n'enzigi eno nolaba ekkuba eddungi nettama kati oyirira family yatugusa ensonga sharinga katambi kano layikinga kabunye wonna wonna wekisaanidde kubanga leero kiriko ono ekyakijja wuwo oyinza otakituukako nekiyinza otutuuka ku mwana wo tulemere ku nsonga SB family tugusa ensonga zamuzukulu wakabajja omugeye Semanda yali ku kamera yabadde birthday Semanda yali bannange ja myaka emeka ogenda kwogera 27 ana mwetaano mukama nga mulungi okukuza era happy birthday mukulu Semanda Patrick mukama akuwangaze akwongera emyaka mingi yatera okungaidinga ndudde naye tuza kuva mu buto nakayingira TV yawo manya tundangoye nakayingira njabawo emboozi nina emboozi yange ngangenda nebagamba kubupale ngane tunabupale bw'abakazi ntimpa nesale era bwabasala bw'abakazi ate nina ekyokwambala oba mukalezi kenabakali akatolinya akambali abaana banga shoyange ku Delta nakatandika namalanga mpaleza abakazi nengo omuntu ava eri akuwalampa nga tamanyi wooyise tufubye okutuuka wetuli nga tamanyi muntu waayise tuyise mu buzibu ennyo obw'amaanyi senga tetukyayamba n'abantu kola nnyo ojja kutuuka ku byengedde SB family yatugusa ensonga bye